Emmotoka bali mu kujooza. Naye omusajja ajooza nga mukambwe. Si mukambwe. Wa Kampala. Nawulidde bagamba nti manager nga abeera nnyo mu mmotoka. Simanyi amakanika atunda mmotoka. Tutunda emmotoka bava ebweru mumpereze ssente. Tunda emmotoka. Ogula wishi osangawo primo. Oba babuuzeeko. Musiibye mutya? Bannanga batusuubiza ssente ne mutaziweereza. Tubaagala nnyo. Temuddamu kutumanyira kuba si mmwe mutuliisa. Mutera kusuubizaako. Bamukakka. Waliwo yansuubiza $300. Ha! Nemba wano ate naloota ebirooto. Wasula teweebase. Naziguddewo ne supermarket ku $300. Supermarket yali ya mukene. Byonna nga biri muto bitambula. Bannange olutalo lwagundi. Olwani? Gundi ani? Ono jirije jakuba Omutuuze ne gundi. Ne Eddy Kenzo. Lwaki Eddy Kenzo akola ebintu ebyo? Kenzo ennaku zino wantalo manyi ebiseera ebisinga kasitoba nga tolina muntu akuwa magezi. Bandiyombye Jacob mumanyi envudde wa Jacob ne Eddy Kenzo. Tetumumanyi. Babadde bantwala. Myaka 19. Jacob yayamba 80%. Eddy Kenzo tuuka wali. Jacob yabeererawo nnyo abayimbi. Kuba ne gundi ne Juliana. Ekyokuyiga abayimbi si bantu nsolo woogikangire kuluma. Nze abayimbi si bayamba. Ogenda olaba nti mpolereza muyimbi ng'olomanya ndi ku Novida. Si kinyonyi. Ekinyonyi si kinyonyi kiwe ku balala. Nze sinyomwe. Wampeereza ekinyonyi ky'ebbiri-ebitaano. Taliwo bbirako. Gwe basula bakiteekako $200. Bakikolera eri mu kkolero. Ani nnyini kinyonyi? Simanyi. Bannange ekampani eggalwewo mb'oginywa n'ekusula n'eddalo. Layira. Mbu be babalalu be tulaba kukuba. Asinga tolero. Ano abalalu batandise obbakwata. Baba kuteeka seesembe bateereza okuba bbomu. Bajja kumala ate babakumiremu omuliro. Abalalu ate anti abalalu batte abalamu. Nze natidde. Obadde okyatugamba Jacob. Baali babiri yamuyamba nnyo. Kati obusibu bwa Kenzo ekintu kino kiri side B. Abayimbi abasinga balina bukaddeyideyi. Nti bwe nnumba Kenzo aba alwana olutalo naye ngenda ayinayo abali mu bato. Abana abapikerere bawana busy. Bano Kenzo ampadde t-shirt. Ne badde okusimuza layisi ne bamanyira abantu. Newe bandiyombye kyasinza oluma Jacob kubanze nayogeddeko ne Jacob kuba we nalabye ebyo ebintu ebiriwo nekubira Jacob ne mugamba ate Jacob ani akutabudde ba Jacob muntu mukakamu nnyo era bo bala abantu bakola ku TV abakakamu nze ne Jacob acho weteekamu sire mukakamu atoli nze ni mukakamu oli kubate kati otandise kuyomba bameka bensonyi yosiba nze singa nasiba dakutandikira kubamuza bawale mokono n'obufumbo bwa Kenzo. Aya tobadde ogenda siba gundi ono. Gundi ani ku Ruthomo ne mu bar. Mpoza abo nali ngenda basibira ki? Anti ku luno obadde ogenda basibira. Oli yakuteguli n'amwambaza ekiteeteeyi n'amulaga olubuto kumbe lunene bunene. Nze n'olubuto sirulaba. Omuyayi yayambadde ekitengi blue. Nze bebe nabagamba abasajja abafubo babambaza ebitengi. Nambala ekitengi nanina n'ogamba agenda mu keesi. Nze nafumira omusajja wange najja kwambala ebyo bitengi. Naye banyumye. Banne yayambadde ekitengi. Nze banyumidde. Naye kimanyi ekitengi kye yayambadde okikubako omuliro ne kyaka. Nkugambe kiringa masavu. Tonjogeza bigambo bali bantu bange. Akira musajja wange. Atakira mwasiba yali agala siba naye bula ali amusobola. Eno media tagenda kugisobola. No omuntu wakuvuma sirika. Eno bwoba tosobodde kulumba muntu. Funa naawe amulumba. Oba musasula akote. Ansasula sina kye mwagaza just ebitengi byanseseze ebyo kyo mbadde nkisubira ekyebitengi abasajja abafumbo nga bakuliridde bambala ebitengi era kasitofu nda musajja n'omugamba send me your pics nasindika ekitengi ng'ataddeko n'ekyo ate bw'abanga ataddeko ekyoku mutwe ogudde ku igwe biba ne ssente biyigwe biba n'amajja wali addeko n'omusajja omufumbo n'akuweereza emitwalo 2 ng'agakuwagaazi just kuwa oyaba munaku ayina kuwa omubulokingira omusajja omufumbo oyino sindika buli lunaku million ku account bana be bali endetere moralo oba bali ebyenda si bya 3 kilo teyalinnya nga bali ebyembuzi byembuzi oba bya 2 obadde ngamba tudde ku lutalo lwa Jacob olutandise gwe bano Kenzo kati bu group bwo bwalina obulumba bubi n'olowooza olutalo luvaawa olutalo luva ku federation ate federation ibatabula eti obuzibu obwaliwo
waliwo Kenzo teyategeera nti oli tabavumye babbeega. Project eno njagala buli omu akimanyi nti project leero buulirirako tovuma omuntu n'omu. Nze ate nvumaani. Kale tugamba ku muntu n'omu. Ebbanga limeze ddala nga sigambangako nti oli musiru. Okiŋŋambye? Sikigambangako. Nakisirikira mu mutima sirikyogera mpaka lwendi. Kati okifulumiza mbundi. Naye nze lumu ojja kunneetondera. Nze osukka. Nze seetonda. Kale. Federation yeno Kenzo lwaki emulumanyi. Kintu kye nga bw'oba ne project yo n'ogamba kino kyange. Ky'ovalaba buli ajja okukoona ku federation Kenzo n'abantu be balumba. Kati oli naye yagezezzaako batangaaza nti bannange kiri bwe kiti abayimbi federation egenda kutta music kubanga bagamba nti bagenda teekawo etteeka nti omuyimbi okufulumya oluyimba osooka n'oluwa minisita bagenda kuteekebwawo minisita. Nga yaani yayimbako? Agenda kusosola bigambo nti oleete kwepicha mu kwepicha ako kafu down. Teekawo tugende mu kkuba eŋŋoma. Abantu baba banaku bakaaba ako down. Bonna bagagga. Omukwano nguwulira ogwa kyenvu kayiseewo. Bw'ogamba omukwano nguwulira ogwa kamuli ka red. Olwo Valentine aveewo. Bannange yero olugoye lulungi. Omwana bamuwe vidiyo. Agende babebekulu amuwe ebyuma. Naye abasajja bano batufuze bubi. Kati ky'oba olaba oba batufuga ze sirina ku buzibu nfuga gye batufuge kasi batukkiriza okwegatta. Kasi batukkiriza kikulu. Kati ate Jacob ayingirirawo atya mu federation yawagira rasta. Abagamba inti kino ekintu kigenda lemaza industry. Bagenda ku industry giwamba kasite eggwanga liwamba music industry oba art industry diba liweddewo kuba abayimbi baneeno Kenzo era akuba naye kwewuunza ayinayo n'akayimba ke yakola system volongoto okitegeera bagezaako portraying ekiri mu society. Kati abayimbi bwe bafunza music waabwe omuntu otuuka okwagala oyimba akayimba minister asooke kayisaamu lyrics agamba ekyalwedi kijjeyo teekawo at least bulu. Okiraba industry ebe enafuwa. Kati so Jacob bwe yagezezzaako oki enlighting eri abayimbi. Yes. Kenzo yate yakoze atya? Teyategedde. Yalowoozezza Jacob akola ki? Amukuba. Amulwana. Naye nga kyamugamba Kenzo wadde project ye naye ate naye alemelowooza nga mwana wa Pifo. Pifo lowa. Apa jeri anti twalina class 2. Lowa ne apa lowa be bobongo butono. Mbadde anti ndeeta. Lowa be bobongo butono apa be bagezi. Yaliwa. Yali lowa. Tugende maaso. Kati oli bwe yakyogedde ne batandika omubakira bavuma omwana we banaite tuteekanga baana b'abantu mu bintu nze bwe mba nnyomba naawe nze bwe mba Kenzo nankola ekibi oba ani ye no bamuyimbi kyo Bobi Wine oba ani babebekulu baka miliyoni oba palaso nja kufa naye tuyombe naye mugambe kino nayanziremu kino naye sigenda yingira ate buziba ngamba abaana bo basi. That's why ne mu mawulire tuba twogera ku baana tubabika kuba abaana banene bali innocent tebalina kye bamanyi okuzaalibwa taata nti akola mu mawulire okuzaalibwa taata nti muyimbi tekimuggyako ddembe lye ng'omwana kyova olaba desire omwana we batuuka nga bamuswazaswaza nnyo omwana ne bava ne mu Uganda ne bagenda lwakuba ekyamama kyaba bakiteekanga ku mwana okitegeera omwana nga kimu mpozi yakola ki yeyambula n'alaga ki n'alaga ekitone super naye omwana yeeyina omwana yali shuwa kigira bakuba n'abatera nudes ng'amabere gaagwa wota yagira walabako ne ku video nalaba nze nalaba bifaananyi ng'ebbeere liri ku muzuuli eryo mwana nga yakyalira ensikoni dia ate mabira nga tebannamujja mu miti va kuwona budongo batemyetemye buli wamu yegu omusomo gw'abasenga nze toteeka mu nsonga zaabo nende twogera ku ebireese ndese ki desire ngambye kito kyaringa omwana iba nanga abaana tebalaba ebbeere ndiraba oliwaniseemu ndiraba oliwaniseemu era bw'oba onsuubiza ssente zisuubize ng'omanye ebbeere gy'osuubiza toto ne baliba teryambadde kaleega liba waggulu ebbeere liringa papali anti epepali liba bweti so gundi kyeggwera wa kuba kati olaba ne bigayi munyiivu abantu bangi bavuddeyo ku Eddy Kenzo bigayi kyo kimunyiiza Kenzo tole nti amuvuma nti musiru ngenda kwegayirira nalongo donzera akole invitation atwale big eye tayogereko ye tulwane n'abalala ate big eye kati big eye alina relevance kimawulire yaleeta Kenzo yamuleeta wa
ne bigaya yambye Kenzo amuyambye eki bine bayambala nedda ne connection yazemo big eye perspective mwalabira Kenzo nti bayambala ngesati oli najijjamu no najijjamu okitegeera ajijjemu kuba oli yakati mazzi mawanvu gomanyi motoka ya Kenzo avuga Range Rover vogo simponko ni Range Rover yagitunda kinonga kya bebe kulu kyayina ekyo mpozi nga yatunda Range Rover lwe nasemba okulaba Kenzo okwogera ne Kenzo weeks 2 emabega olaba Kenzo ali mu Range Rover eyo kati gye njagala sebo nga avuga Range Rover mito vogo kiki oliko gwezia kati bwogenda olaba bannange manager njagala nnyo okustikinge ku nsonga eno nkambwe erimu n'okufa kuba Jacobo yagambye ngenda kufa ne Kenzo abafe emirambo wali bafe tugende tukungubage ati we banaafa yenna asooka munne anti bagenda kwetta kufa nayo n'omuntu yenna yeeta nina okukola buli kisoboka nyingire department y'amabugo mabugo makambwe abantu ennaku zino bakambwe giveemu naye bajja kuttira bwereere ku mabugo gwe bwenzibawuza ensibye nga ngenda tolemeramu ate sigira mu motoka yange gye bamanyiira nfuna waawo kawuba naye waki batuuka ku ssa lino Kenzo wakitagamba bali ne basizinga faya abavuma omwana wa munnaabwe anti Kenzo obuzibu bwe buli muntu ayogera ku federation ne bw'aba awabula ate nga federation eyo tejja kukola bwe batekkiriza ku anti abayimbi abamu batandise okuddukayo ngaani saha mwali saa tabeerangamu yalimu saha yasooka basooka byawuma nze gwoyogerako ku saha tuli mu nkumanyi saha basooka mu byawuma akyanywa nga lwaki tanywa tugende gavumenti yabaweddembe olowooza babijja wasimu nga munda ekkolero ekalirinawo bwenkusesa saha yasooka n'abala ekya federation nga yagala bwa president federation neeyiika n'atuula nga yagala kudda ku drawing board aleeteyo ekibiina bwe yayagala okuleeta ekibiina akayayi ka Kenzo ne kakola ki nekamulwana ate Kenzo abayimbi bamutegeera nnyo kuba ali down to earth okitegeera kati bwe kamulwana bamubalira ddiiru nti omukulu oli aguddewo federation jangu tugende twesimbewo we bagenda okwesimbawo bonna omukulu bamukuba akalulu 99 bagane bannamawulire naye nze nalimu kali katya akalulu kaali kookya saha bamuwa obululu 2 ate nga abayimbi bonna bapukamingi tebalina na luyimba alabika yajja anywedde naye teyeeronda yawa bebe yeeronda n'akalala yajja n'apukamingi okuva ewuwe n'agamba oyo muyimbi saa ne bamukuba akalulu nalo na bidi mwe mufunyeyo ku ssente mu mpeeko anti nsaba ssente bannange obwavu bwa Uganda saba baba YouTube batule ku ssente ate bwe mutusuubiza ssente muzituweerewo immediately kusuubiza tomubanja nnyo anze tonsuubiza ne kiyitawo olunaku lumu awo obireka saakumanyiira kale tugende maaso ate omuntu weebwe tolina gaba ssente zikka wansi wa mitwalo 4 bw'oba ogenda kusindikira 10 tebajja tuwa naawe nze bazimpe agaweggwe nze watonterako ku simu yange emitwalo 4 ojja kusindikira 2 njagala nku blocking kati okubeera mu good terms tekako emitwalo 4 nezijjako tugende ku nsonga eziri serious tubadde tuli ku King Saha bakuba saha kalulu mu federation ne bashiba mikwano gye bayimba naye kolabo okuva enkya n'enkya tebamuwa anayi bangamba shiba muzibu oyo yafuna obululu 2 anti shiba ye Kenzo kati ekibiina bali so attached balaba omugaati alinga mwana waabwe balaba omugaati guliko blue band bagala kwongerako zesta side n'ekipooli nyoya naye kati ate we balaba baneeno naye Jacob naye akakane anedda ku mwana Jacob muwagira ku ky'omwana muwagira kuba Jacobo yayogedde kibiiki kuba yagambye ye gundi yakoze ensobi ki Bobi Wine okwogerako wano kati boy yayogeddeko ne bamulumbira omwana bagamba nti Bobi Wine akola ki alwana federation kati bwe balaba omuntu yenna ajjamu eyo line ng'agamba oli kye yakoze kituufu abayimbi mukole bwe muti Kenzo abalaba nti mulwana association ye federation ya imini association ya Sindi okitegeera bwe buzibu bwe buli naye bannange nze kasana labe nga abayimbi batandise okuddukayo gundi spice yavude fikifa mayika ani agambye byaddala bali wa saha anti saha yalese ekibiina bakiyita batya kibiina kye sawa nga tannabingamba nakomye ddi okwogera ne sawa kwosajja mbw anti nti gw'obyogera
kulono kakweke kosokka yalese ekibiina nkugambye bavuddeyo era ekibiina kigamba bo bagenda waani wakiyaga nze kangende wasaha ajja kumpa gwe obuwanika ate otandise anti bwe nfunayo ekyokwata sente bwe nfuna mwezi weze nti sente zansako tuzitereke nga mpitamu ng'odduka ne bwe mba sidduse ngwe eddalu bayize n'abalalu babakwata bagenda kutwala ebutabika mbeerayo wiikisi 2 nga mbe nti mponyeewonyeemu banzize waka ndye sente n'abayimbi bano enjagala gye baagala sente aba bagenda kunkola ki bwe mba ngudde eddalu ate waliwo tewali kyekiringa ne bwogenda mu restaurant n'olya n'ogw'eddalu era bajagamba omulalu mumuleke naye nno osanga omu yakuyisaamu empi 2 n'ogaa namuse kisinziira bw'ogenda mu kulya emmere y'omutwalo era bajja kukuba wadde olalusi negenda mwotereza ebbeeyo ly'emmere ogw'eddalu bakwata bulungi bannanka abadde kyuba emmotoka nga bakutwala mu ddwaliro nga bakufumitayo obuyiso wadde jawantama nayenga nawaki omwana wa Jacob bamuveeko bane kibi nnyo okuyingiza omuntu andi oba bano banyize nnyo omuntu gwe baali babeeranga naye waki abavaamu kiringa ngawo n'abeera ne maama wo n'akuvaamu ng'oli mwana ate mugenda tusiriwalirako nammwe si mmwe mutuzaala ate mugenda tusiriwalirako tubuulira kikyakkola bwe tulaba ekibi nze najja ne bagamba nti Bobi Wine kituufu kyeyayogedde ekya federation abayimbi balime ebbeera babeega bakole ku mateeka okitegeera naye ne Bobi Wine bw'akola ensobi oba muyimbi yenna n'akola ensobi tugenda mutereeza kati tugenda Kenzo tubuulira nti obadde ne Jacob emyaka 10 tagenda kugambako ku ddiru ki ali entitled cause munnamawulire kyekyo ali obligated okwogera ku nsonga eyo mama nga wayiza olusu nnyo anti njogera n'abe UK toyogera ebitajja sirise bw'oyogera ku bayuka sibalinaako olusalo badziya babebi tubaagalira ddala bwe muba mutusuubiza akasente katuke mu budde tubaagala bajja tuwa bagambe wali obadde osaaga munterako nezijjako naye omuntu akuzindikira sente zennyini natakuterako zijjako ogenda zigisaako oti eyo kya waliwo egibadde jjo nga nterako 15,000 zawabyo babadde azindikira mama nagamba zikomyewo nagamba zikomyewo node sinako data wani muwe mudde namugambye ekituufu kiri nti obwedde sirinako data kanzigulemu kadata tuwuliziganye tunaddamu nalabye ne gundi nefa gundi it was yesterday Honorable Hamad Nsereko yagambye mujige okuwa ku bantu ebitiibwa n'osanga Bobi Wine n'omuyita Kyagulanyi wuujo lwakuba asoma naye omuntu n'akusanga manager n'akuyita n'akulekanira ng'atunda alina na micungwa yanditunze ekyo temutumanyiira ate Muhammad kye yagamba ekituufu temutumanyiira kyekiringa n'osanga exwo mweyagalako kati ennaku zino kivuga boda nekikuyimiriza sebo oli na benzi nekikuyimiriza mboyimirire ku ddiru ki yali akawagaddeko aba akwagaddeko Eddy Kenzo ne Big Eye ekisinga batabula Big Eye amanyi bebakako ku mufaliso gwegumu naye yakyusa level akirize mbu level akirize nti ono we yamumanyira yavaawo ate beesonyiwa omwana wa Jacob Jacob alina omukazi takyalina yadduka yanoba yali afunye ekiryo kiwala ekinene kiriwa bali bamusibako oli omuwala omunene bannange munene kuva ku mutu asibe nnyo dread naye asevinga ssente z'enviiri simumanyi kiri awo kinene kikola ku rediyo Jacob ampase buwasa ate omwagadde abasinga badde bamanyi kabadi mbu Jacob alippira eggaali ya Bobi Wine anti ayagala kulya kyeri tasobola linnyira gaali ng'oli ku mwana eky'omwana kiri so sensitive era mwabazaddeko mumanyi kyekyo kyetwogerako muyina abaana vakufe ba one man kawaida kyando kyenyumba ne bwebejja sirina kyendeseeyo ngoki nagula endala naye omuntu ng'alina omwana bw'oteekamu omwana mu lutalo oba okutta ewaluma okitegeera omwana we tumugye mawulire Jacob otakubisa mwana we bifaananyi okitegeera omwana Jacob omulaba lumu na lumu ate ng'ali ne taata mu bulamu bwabwe obw'eddembe mwesonyiwe omwana wa Jacob Kenzo gamba ku bannaaba batategeera naawe bwe banaavaawo bakuvumira abawala abo ababiri onaawulira nze kasana widde Yakobo ng'agamba agenda kukola ekintu Kenzo kyokka nagenza okulaba bakubira ne bata ategeera beta ate naye asiri wala muze singira ntalo z'abawagizi kutyanga mwe mubasetinga ne mbagulira ne data ne ya time
ate nja kubasiba nja kubasiba sikulimba tosobola gamba omuyimbi yenna aba ne control ne base ye n'abayimbi ayogera kimunaga mulekera agamba bukawukyere naga kimala buno bubujo obunyama emmundu zidde kugombolola naye mbuto egombolola bayavaawo nga baziza mulekerawo vuma omwana wa Jacob kuba ogenda komawana ogoli mukama Jacob ategeera bulungi buli kisa vuma omwana wa muyingire mutu banoonya omu ku omuza abankwasi onamalako ngenda baletera bu SFC SFC bakwata omu ku omu twagala kutumanyiira eno Uganda teri kumanyira muntu unless nga tukuwadde olukusa gwalugapa nze ndugaba oba otya ng'oli ku simu ya Tekno nodda ku mwana wa munno novuma Kenzo muwadde ennaku ezi yetonde omwana wa Jacob yagambye mbu omuntu ateetonda mu nsi ya Mukama Kenzo teyeetondangako era takkiriza bintu byakwetonda ensonga yo Kirema yagira yalyoka n'agenda naye Lema naye yabala kuba kati singa najjukira omusajja bamuvumirako mukazi we tolaba Akram bwe yavumya ku lusumu okiraba omukazi oba omusajja yenna akola ensobi avumya munne ojjukira bafulumya bu video bwa Hamza nga bagamba omuyaye ayagala funa haki namba 2 yafunye ekisheshi Rema talina kabina bamuzizaako wa kabina tebavumiramu Rema ne Hamza naludabye embaga ya Hamza tegwanga embaga tebanda bakola mbaga bakoma kuyowani naye yafulumiza gundi bwe embaga ejja inshallah tugenda kulya mu abaana mbagaliza ebintu ebirungi mbagaliza nabalongo abasajja mumanyira abaana babannammwe ne mulindo bawasa ne mulwawo naye nammwe mututawaanya musuka kati kambuuze agala Rema amale kujengera nyenyenga kedo yamulya muzaddemu omwana okulya muwasizaawo agende n'atandika okumulangira mu nnyimba sirimu yembe oba oninda kwengera ngenda yasooka n'amugamba omanyi nfe abakazi nga tunaanoba omukazi tanoba lunaku lumu omukazi bw'oba onaanoba oba ng'onaakyawa omusajja osooka n'omukyawa ebbanga eddene mu mutwe nga tokimugamba nkutadde osooka n'omukyawa mu mutwe nga ne bwe kyogera owulira nga kikunyiiza bunyiiza n'ogamba oba kino kibadde ki nga nze sinnakukyawa oguma ekiwoza iravyo omugamba kale nja kuddira omukazi tokyawa musajja mb'olukadde lunaku lumu nti okyaye omusajja owonobye okyawa mpola wootuukira nti kimala n'ekugamba nti nkutadde mba nakukyawa emyezi ng'esatu oba ena emabega nga mbadde sikimanyi ne bwe kuba kunoba ate nomukunoba ate bakazi abafumbo babina nnyo anoba mwaka mulamba ng'omutwe gwanoba dda beba bosanga omusajja n'akomawo omutwe era ayo amazzi go tolina mikono naye nze mba naggobye edda ewange ngongobawa nkugoba nkugambye nenfumbirwa nkugamba ebigambo bino oba ofunye ekiteega mu maka ndagawa lwaki togenda ndagawa tewanzijaamu omwana ani agenda okundaba bw'oba oyagala genda muno ndeetemu abasajja bange mu nnyumba eyange anyumiza gwe yakowa nti Museveni si yafuga Kyagulanyi yaliko abakazi bennaku zenombata nze sigenda kuwasa kati sigifuluma eyange eyiyo kukakana nkukubye emba nga nkutwala ku poliisi obadde onkabasanya okimanyi nti ne mukazi osobola omukabasanya baŋŋamba mbu omukazi osobola omukwata bwe mbasikiriza temutumanyira nammwe nawulira bannanga ate Kenzo yegendereze yetondere Jacob mu nnaku 2 oba sekyo ate okaaye ngenda siba Kenzo batandika okunegayira mujjeeyo ngambe nno nga weematira nga neematira ndi mu benzi yange sirina budde kira mubeera mu batunda okwegayirira ng'okola otya ngane ate benzi tekka madinisa bannange mugamba gafudde tetwagala kutumanyiira naye kyansanyusiza okubanga embaga balangiridde Barema namuza Kenzo anajja nga bamuyitira akoleki nga bulijjo keki yefuula ayimba n'agikoona ebijolo beno mwana muwala kamulesigo agikoona ate abagole ne babaleetera keki ya kafe javaazi ensaleesale mu piisi bukeeka obwo bwantamu ate lisi y'abayimbi bagenda okuyimba ku mukolo gwa Lema nze ngenda ogihandolinga gwe ssekimaneja byonna Kenzo anayimba tagenda kuyimba Kenzo ne mikwano gye ebiri attached ku Kenzo abo bonna basuse Kenzo talina gy'alaga wa Hamza ekyamuza bannange kinyirira kiringa donati ya 5 si plastic gundi naye nga atera okujja wano alekerawo kinywesa amata akolera waggulu na office sembayi alekerawo kinywesa amata anja akinywesa ekitiribiiti
mbwa abasajja abageze mbwa abakazi babanywesa ekitiko ekitiko si kyabakazi babinywa babiri omusajja afune n'omukazi kigattawo nnyo wonna oyinayo wosobola okijja oyagala ekitiko kimpeeko kya mitwalo 3 kireke tampeke ngulabulamu mitwalo 3 sente nkutidde nze nabagambe kati tugenda tandika ffera abantu bwekitiko Uganda yatulemeredde mwezo tosobola fuka musawo muganda nsobola tugulewo essabu naye nze nga jajja okutandika olaba omulwadde obeerayo tujja funa nakulamu kigira bwekiti eriiso manager tonaddamu naye abantu basiibuleko bulungi mbasiibule ntya basubscribinge balikinge mutusindikire ku sente Uganda eyo mutusindikire sente zino zonna emmotoka ze balaba wano zirabi naye basindike nezijjako NB togira nnyo bonsuubiza leero sente mba nsuubirako enkya ali late naye tonsuubiza leero ate nosindika next goba waaki ate ezo boolesa sente za puusi goba waaki goba waaki sina kyembawa ate baagala mbaweeki bali bweru bali UK senga babadde wano bali America bali bulungi singa bali wano aba wano bansiibule twesiibule nga tuli mu jamo nandaba ne mugamba halo kimala tebatukulubula ate ne bwe bankulubula mbasonyiwa bafaani wanyumiza ekyabooda ekyabooda kyagira bwekityo olulimi bimanyi yanze sikyasana mundabirwa kyagira kitya nga kitegeeza ki kiba kikusaba kyagira kitya bifulumya obulimi nze sikyasamira wansi ziba waggulu nako wanitwalako ate ekyakkoona wakikolola n'omuntu mu mmotoka yange nabbamu ebintu emabega babba ekyo kimanyi nengula ebintu byengenda okozesa waka nembiteeka emabega maama nagenda okutuuka ewaka ngenda okuteeka emmotoka mu parking ntondola emabega nga nina kyenda siba omuya kati sikyagaba lifuti ne bwe nkusanga ng'ofiira ku kkubo sennakowa wubbi mpozi nga nguze enjegere gwotwala omusiba nga kusiba enjegere ofuluma mala emikono n'ebigere ng'omusibe nga gundi bwe yali Lucky Dube ani gwe basiba Bob Marley Lucky Dube was in prison bebe cool akume manager